omubayi gwa Queen gujiddwa mu Westminster Hall gye gumaze ennaku 5 okuteeka ku kigaali eky'emmundu ku ssaawa 6:42 eza wano waffe. Olugendo lubadde lumpiko kubanga bayise mu lujja lw'olubiri ekibangirizi kya Paalamenti olwo ne boolekera Lutikko. Mu ddakiika 8 zokka badde batuuse wakati mu kumussaamu ebitiibwa ebijjuvu eby'amagye aga Bungereza. Omusuubuzi wa bulijjo ategedde atya akatale k'e Kenya, akatale k'e Tanzania, akatale k'ensi zino zonna ezikola omukago gwa East Africa. N'olwekyo ensonga yange ensingira ddala obukulu nti nze muyindo wa bulijjo omusuubuzi enyingira ntya mu katale k'e Nairobi n'engaya n'entundayo kasooli wange basirise mu middleman. Yadde nga Paalamenti yabadde eweze abeesimbyewo okuwerekerwako abantu abangi, abamu ku bazze olwaleero bazze n'abawagizi nga bakiraba bambaza engoye eziriko ebifaananyi byabwe n'abalala nga bayimba okulaga obuwagizi. Okulonda kuno kwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno, era ng'olunaku olw'enkya abanaabamaze okwewandiisa amannya gaabwe gaakuteekebwa mu gazeti ne mu mpapula z'amawulire. Obed Lutale yakusakidde eggulire lino. Obalanya Obed Lutale tufundikidde ekitundu kisooka eky'amawulire agabutikidde, tukomawo n'amalala mangi. Bwe tukomawo mugabo otikidde. Poliisi efulumiza alipoota ku kivvulu kya Nyegenyege. Tetwafunyeyo musango gwa buseegu gwonna. Omu yadde ku bibye. Obalekula amawulire gabutikidde, ekitundu ekyokubiri tukiguddewo n'ababodaboda basabye KCCA esaako ne poliisi okuyimiriza ebikwekweto eby'okukwata tebajja kukolera ku nguudo zaffe. Kyalira ababodaboda batanneewandiisa bakeredde mu bunkenke nga bamanyi poliisi ne KCCA bakedde okusuula misanvu okukwata pikipiki zaabwe. Ku nguudo ezimu bodaboda zibadde ntono nga n'endala bazipaakinze olw'okutya okukwatibwa nga n'abasaabaza abamu basazeewo okutambula. Bodaboda betwogeddeko nabo basabye okubongerayo akaseera basobole okwewandiisa kuba beetegefu, wabula ng'ebisaanyizo ebibasabibwa bibadde bikyabalemesezza. Ogenda kumanya otya alina siteegi n'atalina paka nga gavumenti ezze buli siteegi eri mu Kampala ogiraba erina obukulembeze. Lodimeya agamba bakakuma siteegi kyofa agamba babamala ati omutuufu yange. Ssente wa bodaboda mu Kawempe Mawejje Frank ategeeza nti ababodaboda bangi basanze okusoomoozebwa buli lwe babadde bagezaako okwewandiisa. Baatusabye ebintu ebitasoboka, baatusabye logbook. Ffe ne tusigala nga twebuuza KCCA ebalaba bodaboda oba ebalaba nannyini pikipiki. So ebyo bye byalemesezza ababodaboda okubabala n'okubawandiisa. Ono era alabudde bannakigwanyizi abeerimbika mu kugezaako okukwasa amateeka ne bawamba piki zaabwe. Tetusobola kuva mu kibuga tugenda kukibeeramu mpaka tetulina buzibu na kututereeza, naye tetugenda kukkiriza kutugaana kuyingira mu kibuga. Naawe oba bodaboda ali eyo toyita ku munno ng'omusanze waliwo amuyimiriza mu bintu ebitali mu mateeka. Okusinza ku mwogezi w'ekitongole kya KCCA Simon Kashyati siba kukola bikwekweto byonna okutuusa ng'amaze okusunsulamu abo bonna beewandiisa. So kino ekigenda nga kiyitaayita nti leero lunaku lwakukola kikwekweto ateewandiisiza tetugenda kumukkiriza kubanga kati nze kambuuze eyeewandiisiza waliwo ki ekiraga nti ono yeewandiisiza ayinayo ki? So katulindire enteekateeka ya KCCA tumale pulaani zaffe
olwo tulyoke tulangirire kyekigenda mu maaso. Ekiseera kino abavuzi ba bodaboda basoba mu mitwalo 3.5 bye beewandiisizza nga bano ekitongole mwe kigenda okusunsula abo abanaasigala nga bakolera mu kibuga. Kyokka abakesise bategeeza nti si baakwongerayo nteekateeka ya kuwandiisa abavuzi ba bodaboda nga abasigadde babawadde gaabwe okuyiiya emirimu emirala. Kubanga nsalisali yabaddewo eyasooka netwongezaayo kati tunatandika okwongezaayo. Tuli mu kwekenneenya abo abeewandiisiza enamba yaabwe olwo tulyoke tukole pulaani enangumuvu. Sente zaabwe zinatambula zitya, tubakolere ne tags n'enamba olwo kati tukole endangirira egamba. Londa kuno kubadde ku Rugby Grounds mu Nnyendo ng'eno abagoba ba taxi aba Kigege stage babadde balonda akakiiko akafuzi aka stage eno. Akalulu koofuna tokawandiikako kintu kirala kyonna, oba mabega oba mu maaso. Bw'oba osazeewo okukozesa katiiki kozesa katiiki, bw'oba osazeewo okukozesa kinkumu kozesa kinkumu. Ng'okulonda kugenda mu maaso waliwo abatamatidde n'ebimu ku bibadde bikolebwa nga bajjayo n'ag'omubuto okumatiza atumira poliisi y'Ennyendo Afande Asidri Savio. Ensonga eno mu Lungereza. I want to ask you, what is the use of the coupon? It was in the meeting. What is the use of the coupon? Let me tell you the use of coupon. Oluvannyuma okulonda kugenze mu maaso kyokka okubala obululu bwe kutandise. Omu ku babadde beesimbyewo ku bwa ssentebe George Kiberu n'atamatira n'ebibadde bivaamu n'ekidiidde kuzikaŋŋana bitogi wakati mu kuwerangayo batayinza okukkiriza ebivudde mu kulonda. Poliisi erabye embeera eyongera kusajjuka kwe kusalawo okuyimiriza okulonda okutuuka nga bazzeemu ne beetereeza. Baddereeva bavumiridde ekikoleddwa era n'aboludde olulala nga bagamba nti okulonda kubadde tekugoberera mateeka. Nga tusazeewo obwo obutayulise tububale buli ludda ne ludda, tumanye nti abalozi badde 708 wafisewo bululu 55 era asinze obungi kw'obugwe ne Usafi embagirawo. Era kyetwagala olwalira abantu bategeere nti Usafi market yerina responsibility egenda okupostinga abantu ebe stage nezo ezigenderako. Baddereeva betusanze ku mirimu gyabwe bagamba nti embeera ku luguudo oludda mu Bisaafi mbi nnyo kubanga bakyalukola. Okusinziira construction yene eri wano eya flyover tewaliiwo wadde walkover omuntu w'ebigere wayitira bafunyeko kalembereza bazzeko mu backing kati ate ye abagamba badde mu Nsaafi nga tannagiteekateeka asooka ateeketeeke ffe tetugaana kugenda mu Nsaafi. Balambudde oluguudo lwe bagamba nti terunnagwa nga kigenda kubeera kizibu okutwala emmotoka tekuba abasaabaze batya okuyitawo. Kulabika nti ebimu ku byagala okukolebwa tulina bakolebwa okutereeza okuweisi n'ensonga endala nga bolasi kibawandiike kino kakitwale kesi yawe okugazetinga stage ezo abasaabaze baffe bategeera gyomulafuakamanyi stage ebaligazeta. Jacinta Bwanika ne Buyondo William be bakusakidde Greyno. Ebyo nga tukyabitadde ku bbali. Poliisi efulumizza alipoota ku kivvulu ekyanyegenyege kimaze ennaku 4 bwetegeeza nti bannafunayo omusango gwonna gulopeddwa nga gwekoosa ku buseegu. Byogeddwa omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ng'asinziira mu lukuŋŋaana olw'abannamawulire otuuziddwa ku kitebe kya poliisi wane Naggulo. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga afulumizza alipoota ku kivvulu kya nyegenyege ekyateekeddwa ku biyiro bya Itanda okumala ennaku 4. Agamba nti balina musango wa buseegu gwonna gwe bawandiisizza. Twebaza olw'okuba nti bayolesezza empisa ez'ekika ekyawaggulu. Bafunye nnyo incident, abantu bagezezzaako okwekuuma, abantu abakulu abasobodde okugenda mu buweema bwabwe n'ebirala tetwafunyeyo kwemulugunya, buli omu yadde ku bibye. So bwe bityo we byatambudde ku sayidi eyo. Agambye nti bafunye emisango 76 ne bakwata abantu 59 mu bumenyi bw'amateeka ng'ekiseera kyonna bakutwalibwa mu kkooti. Ayogedde ku Munnakatemba amanyiddwa nga Ssewunya poliisi gwe yakutte olw'akazannyo ak'entiisa akabadde kalaga nti bamufumisa ekiso okutiisa abantu. Lwaki twamukutte ono oluvannyuma lw'okuddira essaati yabadde ejjudde ebisaayisaayi ekyefaananiza ekisaayisaayi
yatandise okudduka emisinde mu bantu bannange enfa munyambe biki kati abantu abamu abalabye ekifaananyi kiri ne batandika okudduka n'ab'emisinde. Ategeeza nga poliisi bwegenda okuddamu okuwandiisa abasirikale 1,000 ng'alambuludde ku bisaanyizo bye balina okujja nabyo. Abeehoima Buliisa Masinde Kiryandongo Kibaale Kakumiro Kagadi Kikuube nga 27 bajja kubeera ehoima ku Albertine. Abeeruweero Nakaseke Nakasongola nga 28 eruweero ku region. Ab'Ebushenyi Rubirizi Mitoma Shema Buhweju nga 26 Ebushenyi. Ab'Ekasese Bwera Katwe Kabatooro Hima nga 27. Bambegera bakutte Kasaga Bashir Matovu ku bigambo nti azenga akyusakyusa endabika ye ku mukutu gwa Twitter nagwefaananyiza egy'abamu ku bakungu mu gavumenti ng'okuva mu mwezi ogw'omunaana abadde afulumya ebiwandiiko ng'omwogezi w'amagye ga UPDF Brigadier General Felix Kolaije, ebiwandiiko bya Sipiika wa Paalamenti Anita Among, Ssaabavulu Balamu n'abalala. Alyoka afulumya omutimbagano ogulaga nti ye defense spokesperson owa UPDF, ye mwogezi wa UPDF, n'afulumya ebiwandiiko ebiraga nti biva mu kitongole ekya poliisi n'ebiwandiiko ebiraga nti bifulumira mu ofisi ya Honorable Anita Among. Omwogezi wa poliisi ebidduka Farida Nampiima ategeeza bannamawulire nti obubenje 305 bwe buguddewo wiiki ewedde ne bukosa abantu 359, 57 ne babufiiramu. Omwezi ogw'omwenda omwaka 2022 mu kaseera ako towandisiza obubenje 353 nga ku buno 57 bwafiiriddemu abantu, 178 abantu bakosebwa, 118 ebidduka bye byayononese teri muntu yakosebwa. Agambye nti bagenda kukozesa kamera za poliisi okukwata abantu abamenya amateeka ku nguudo. Sulaiman Mutebi yakusakidde Greyino. Obala nnyo Sulaiman Mutebi, katudde mu ky'omulemu eddakiika ntono nnyo okuva kati tukomawo n'amalala mangi agabutikidde.